Omulungi atulaba nkwanirizaako yakategatako essaawa era nga tusinzidde Bulenga wano ewa Maama Fiina. Olunaku olwaleero tuzze nga tukola follow up. Tuli mu kunoonyereza ku mbeera eyagudde mu ggwanga. Waliwo omukyala atannaba kubanga alabika era nga mu Luganda bagamba nti aliira ku nsiko. Wabula nga embeera eyaguddewo kwe kuba nti omukyala ono yazaala abaana balongo okuli Nakato ne Waswa n'abasuula mu nnyumba mu bitundu by'e Kawempe era nga abaana bano bamaze emyezi egikunukkiriza 9 nga bali mu nnyumba. Wabula nga balabirirwa muto waabwe era nga naye omutono is a minor at the age of 13. Wabula nga tukoze okunoonyereza tugenze ku ground tukoze okunoonyereza wanewali wabula buli we tutuuse tusanze abalongo bano n'omuto abadde abalabirira bavuddewo. Tugenze ku police negamba bavuddewo, ne tugenda ku LC ne tugamba bavuddewo. Wabula nga amawulire ge tusembeyo okufuna nga batugamba nti batwaliddwa Bulenga ewa Maama Fiina. So era nga tutinye ne tulinnya emmotoka ne tusalawo tutuuke ewa Maama Fiina. Wondabira essaawa eno tuli mu maka ga Maama Fiina wano e Bulenga era nga weewali eddwaliro lye mu lufuutifuuti weewali essabo lye wasinziira n'asawula ensi eno oba eggwanga Uganda. Era nga wano we tutuuse batugambye nti Maama Fiina yabatumizza abadduukirire abalabirire asobole okuba nga ababbulula. Tugenda kutambula tugezeeko okulaba nga tufuna embeera eriwo kitambula kitya. Wabula nga tusembyeyo okumanya nti we batuukidde Maama Fiina abareceiving ngenda kuwa feel nga Maama Fiina abareceiving then tulabe ki ddala exactly ekigenda mu maaso. Kyemanyi kiri kimu nti wano we batuuse lyeggulu ly'oku nsi. Batuuse ku ggulu ly'oku nsi era nga wano bwe batuuka wano kibanga kera ku makya ne bagamba nti kati oyingidde yeekaalu oyingidde masigidi fukamira saba Allah akuddemu essaala zo. Wano tebasobola kuvaawo nga bwe bazze. Omuganda agamba nti waggumbulizi kyalina kyalekera munne era nga wano kyemanyi bagenda kuvaawo nga bali mu lubu lw'abeesiimu. Twegatteko mu mboozi yaffe nga tutunuulira abaana abaasuuliddwa abalongo mu muzigo ne basuulwamu maama waabwe n'adduka n'abalekamu. Era nga nekyensembeyo okuwulira kwe kubeera nti taata w'abaana bano era naye yali yabulira ejjuba yalabise era nga byonna katasi of Maama Fiina e Bulenga. Twegatteko mu mboozi eno nga tutunuulira embeera eno eriwo. Wabula nga nkubira abantu w'omulanga abandaba essaawa eno nti bw'oba totuusizza kuzaala ng'owulira oyagala okwetaba mu bikolwa ebireeta omwana, kozesa akapiira osobole okuba nga otangira endwadde otangira embuto z'oteeyagalidde. Because at the end of the day omwana buli lw'omuteeka ku nsi nga tonnakubira gavumenti mulanga kulabirira mwana ono buba buvunaanyizibwa bwo ggwe ng'amuzadde then olwo gavumenti neeyingiramu oluvannyuma. IBRAH Mukasage manya gange era nga nagyo sinzira okuba nga otulaba nkwanirizaako yakategeeteko essaawa eno twegatteko mu kunoonyereza kwaffe kuno. Congo bisu gani? Kino kitalo tufune tuwana. Good job. Bogera. Kawuna bunye. Tebogera. Bali basangibwa balwadde okufeddawo. Bali balamu. Nkubale kwogenda bali balamu.
Wagendo bayizi. Walina obutakkaanya ne mukyala wo. Waliwo n'engera embeera zitayagala kufa ku baana nga bw'omuninyanko akubuuza wansasula. Bawazizza ebbanga ki bano abaana? Nina omwaka gumu n'ekitundu. Omwaka gumu n'ekitundu. Azaalibwa 2018 mwezi gwa mukaaga. Mu bufunze India. Iyo omukazi wamukola ki ekyamaanyi nnyo? Maama lwakuba nti ye muwala muto yali akyalimu amasanyu. Kubeera namulabanga nga tubeera ffenna awaka ng'abaana tabafaako. Wamufuna okola? Namufuna era nkola. Wali okolawo? Nali nvuga bodaboda okusooka. Bodaboda nenjivaamu ne bantwala e Sudaani mu kuyimba engoye ezo. Kuba boda gye nali nvuga teyali yange kati nemala ebbanga nga nnoonya piki ndabirira abaana nga sirina piki. Mukwano gwange naŋŋamba engeri gy'olina famire tugende ffenna omuyambengako obukola ofune akasente olabirira abaana bo. Kuba n'ono yali takyasoma we nagendera e Sudaani. Yasomako ttaamu 2 yasembayo teyagisoma. Manange emitima nga ddene. Emitima ddene. Era nze nadde neewunyiza olwalabire nga nti ono omwami alabye mawulire okuvaayo. Nedda maama. Ng'amaze okutumya abaana yalabye mawulire. Neŋŋamba abazadde b'ono omwana baabawamba ne babatta. Kubanga newankubadde olina omutima omutemu ennyo tosobola kuleka mwana sayizi ero. N'oba ng'oli musi nnyo ng'oli mutemu. Ate nga maama n'akatonera ke mbadde nga nfuna mbadde nga nkaweereza. Ng'okaweereza ani? Nga nkaweereza ye yennyini omukyala. Ng'omusindikira ssente? So sigamba nti mbadde sirina emuwa konna konna. Mpozi bakuyita ani gundi? Sadaati? Sekatawa. Maama yavaawo ati waka? Yakwata bidomola agenda kuzza yadda. Yagenda ddi? Christmas eneetera okutuuka. Gwe abadde alabirira abaana bano. Obadde obayimirizaawo ki? Era mbadde nga nkima mazzi. Oba sukulu afuna tofuna ekyokulya. Nsobola okufuna ekyokulya. Nga bwedda n'obasanga mu nju ne mwebaka. Kumakya n'okera ku makya n'otandikira ng'omuntu. Embeera kuyisizza etya? Yabadde nnungi. Yabadde nnungi. Embeera kuyisizza etya muli? Obulamu bwo obuyidde nga buyisiddwa butya ebbanga ly'omaze nga taata ne maama tobalaba nga bakulekera abaana bafaana bwe bati? Mpusibwa bubi. Obadde oyisibwa bubi. Muli ki kye wandigambye maama otujja okungulaga abantu bamaama abalinga maama wo? Teyandituleseewo. Teyandibaleseewo. Ate scrap obadde omutunda otya? 5. Olunaku obadde osoma ebinnya byazi bimeka? 4. Ati banno bano obadde obalabirira otya? Bo nga bo sente z'ofuna obadde obalabirira otya nga bwe? Nambadde ngulamu kyakulya akazaati oba capati. Nembandira.
oyinza okugamba nti oyinza okwawukana ne taatawo nobeera ne Maama Fiina osigaze okusoma okkiriza olaba okubeera ne taata kiyinza okwononera emisomo gyo oba taata engeri gyazze osobola okubeera newadde nosigala ngaosoma ngaolabiira abaana ba tomutya taata yogera kuba gwe abadde alabiira abaana nze Najjuma Agnes nga nze landiroodi w'abantu naye ebiseera ebimu mbeerako mu kyalo naye nga abaana bano baali balungi nga tebalabika bubi naye kyambuuseeko okujja nga bankubidde essimu ne baŋŋamba jangu abaana bano babaggalira mu nnyumba n'enzija kati nensooka mbagamba muntukireko kwerosi batukirira abeerosi nabo bambi tebakola nsobi era bakola obwangu ne bajja nange nga bagenda okujja nange nga ntuuse omwana nga atugamba mama we yagenda kukima amazzi teyadda era singa naliwo nga wendi abaana tebandituuse awo kubeera nandibadde mbabuuliriza abaana baluwa maama aluwa kubeera nakikolanga naye okutuuka awo nali siriiwo kuba nazze buzi wazze kubanja wazze kulaba abaana ebyo byamaze bankubidde essimu nga baŋŋamba ono omupangisa yadduka yagenda yaleka wano abaana babaggalira mu nnyumba okimanyi nti omwana oli yagambye nti enju eyo gye balimu obagamba basasule sente ku mawire ge twalabye ejjo apangisa be bakoze eki naye nze sisobola kyogera obabanja emyezi emeka myezi ena naye yadde nange kati ng'otuuka ng'obanja oli sente tekisobola basasula sente mmeka mitwalo 10 obadde obasuubiza kumala bbanga ki okuva mwezi gw'omukaaga gwe ki kyoyogera mu mbeera eno kyolaba bannange nze byanzigweddeko bwe nazze kuba nakaabye n'amaziga kuba buli mwana agwa ku nsi aba wa buli omu naye nawulidde ennaku nnyingi nenkubiriza abaana abawala oba ozadde omwana waakiri yandimusitudde oba bbaawo tomanyi mukazi we tamanyi wammwe waakiri yandimutudde n'alaba ekifo n'agamba abaana baabo bannemeredde wamugjawo omukyala mukyala namugjayo sayidi z'emakindye wamusanga ku kkubo wamugjawo omukyala namugja makindye maama nali nvuga boda nemukwana ngaera bwe tukwana omuntu nemutwala mu kazigo gye nali mbeera tutandika okubeera naye mbadde maze naye ebbanga lya myaka ng'ebiri naye omuntu gwe nali manyi ng'owuwe yali muganda omuwala era ng'ali nsambi eyo nagenda otuukayo gye yali abeera kuba yali mupangisa era naye mu kazigo nga yasenguka siinaayo kontakiti yonna ku muntu we gye nkola ki gye mmanyi nebbanga ono wa mukyala mulala ono bano bokka be babe wonna omugato olina abaana bameka nze nina abaana 5 abalala bo baliwo 3 bali ne basisita bange wasembayo dde okuwuliza omukyalo ono naalongo maama w'abalongo nasembayo omuwuliza mu mwezi gwa 11 omwaka oguwedde okusembayo muwuliza mwali mwogedde ku ki nga mutuuse ku ki era nga twogera nga mugamba nti nagenda kukola lwakuba nti sente ze nali nsindikanga ngamba ntono tezimala okusinziira ku bwetaavu bwakola ki ebintu byakozesa ewaka saaziweerezanga buli lunaku naye buli luvannyuma lwa wiiki naweerezangayo oluusi ogumu ekitundu oluusi 2 ogwa Sudan ogwa Uganda Uganda money sebo ewiiki enfuna teyali nnungi
enfuna teyayinungi n'omuntu gweyagala yali amumanyi enfuna abantu bantu basanga ne tubaagala nga titubaagadde lwa ssente kubanga obusobozi busobola okubaawo obufuna omugagga gw'oyagala naye bw'obanga okoze choice n'oyagala omwami ng'omwagayidde mu mbeera nti talina kyalina kitegeeza n'ennaku egyalina okigumira n'ebizibu ebyalina obigumira kubanga olw'ensonga abagagga baaliyo n'atabafuna bw'aba yakkiriza okwagala omwami ono n'atuuka n'okufuna omwana bateese tufune omwana n'amuzaala n'amuteeka ku nsi kitegeeza yali agumidde buli mbeera yonna nti omwami newaba alina 10 ezo newaba alina nusu 10 newaba alina nusu 5 ey'embeera enno ereetedde abaana abawala mu nsi muno okubeera n'ebikolimo bye batamanyi okuzaala omwana n'omusuula kino kikolimo kuba kitegeeza ne bw'olizaala abaana mu musajja omulala omugagga ennyo ng'omufunye background egenda kusigala y'emabega nti olina abalongo be wasuulawo ne bakonziba ate baba bafudde era basigala kikolimo gy'oli so n'olwekyo ŋŋamba abaana abawala bw'oba toyiredde tozaala kyakala ly'obulamu nga bwe bufaanana naye Uganda limagiteekamu baana balinga bano b'otasobola kulabirira kati omwami yamulekawo olw'embeera muwudde nti avuga boda n'amugamba kaŋŋende boda siiye omugagga n'amugoba n'agenda e Sudaani bamututte kuyimba ngoye ez'obutalo bwa mubuulo jjukira siiye mugagga omusuubidde musasula ssente mmeka n'ate n'okwata abaana bo gwe n'osuulawo essaawa zino maama gwe oba ondaba ku TV ddala oba olina omulenzi gw'olina ng'akubisse bw'oba omulina omwami kuba oyinza okuba nga oli muwala mulungi omwami alina omukyalo oyo be bano bye yasuulawo kati gwe agenda kukuzaalira ki agenda kukuzaalira makulu agenda kukuzaalira ki ye ne famire eyo muba mulaba ku TV kuno ddala mu butuufu oyo mulina muntu mu famire kibi nnyo eggwanga lino nga lirimu abantu ab'emitima emisi twogera nti abantu basaddaaka ono akoze eki kati kuno kwe kusaddaaka okusinga ng'osaddaaka na musaayigo nze nabadde wano ku TV gyo nendaba nasuze seebase saagala kulimba era neŋŋamba abaana kaba bandeetere nange nfuuka ennaalongo bangi beegomba erinnya lya nnaalongo naye ye yalizannyiramu nenga kaba bandeetere naye mbadde ndi awo nti ate taata akoze eki azuuse kati mukulu gwe ekisinga obukulu ki kyewandyetaaze kumpa baana mbasigaze oba kubeera na baana bo nga nsobola okukulabirira maama nze okubeera n'abaana sikigaananga nti we mba nfunye omulimu nsobola okubalabirira naye kati embeera gye ndimu nga we siina mulimu nsobola okubamulekera nannyamba okubalabirira wabanga bwasazeewo naye kiwandisinza okwetaaga kiki kuba na mulimu nendabirira famire yange naawe okuluma okulaba nga bwekiri maama kuba baali tebafaanana we bati naye embeera y'ebyenfuna n'okubeera nga bankozesa ate ng'enfuna yange ntono naye wenfuna akalimu kange nga nsobola okwesevingira n'okukabala nsobola okulabirira abaana bange kuba mbaagala obaagala baana mulimu ki gw'owira mu bulamu nti gwosobola ng'osobola okubala omulimu gwe ninamu experience era gwa boda sina mulimu mulala gino gyonna nesiba mu myezi 2 lwakuba sifunanga ku piki yange nti yiino bw'olinamu obumanyirivu nti bweguno kubanga kuva 2022 nga nvuga boda naye nga sivuga zange era bonna abaana benina mbazadde nkola mulimu ogwo kati mbadde ntandise kutaggulula ku bigeri ŋŋambe nti oba kankyuse ku mulimu nkoye piki z'abantu bino byentuuseeko maama ogambe nti abaana bala baliwa omu ali Bugundi bayitayo Busiika aliwa sisita wange bamuyita Nabukalu Pulosi
Yamulina. Omulala ali ku kyalo kye bayita Lugo sayidi z'Ebuwambo. Ali wa jjajja wange. Omukyalo senga nadda n'akwetondera. Nze sobola kumusonyiwa. Sobola kumusonyiwa kuba sikyetaaga kubeera naye. Naye ng'abaana be nze simugaana asobola okujja n'abalaba oba ayagadde naye ngamba okuddamu tubeere wamu. Ekyo kyo tekikyasoboka kati. Ekyo tekikyasoboka kati. Oliwa ebulanji y'Emityana mwagigulawo saidi wa I mean eye Kawempe kati wane Kampala kati oli ku dduuka kati manyi njagalayo piki oba njitume mu amanya ku gwano Nze bampita gundi Swaibu. Lugera amanya go naawe. Amanya go gwani Swaibu. Nze Swaibu Mutebi. Mutebi. Swaibu Mutebi The city gikwere mu Swaibu Mutebi. Kato itele ko lebiri kuddenga. Kali kati yangu wabagenda gino ne yawona atukira nga bagino ngenda gituma omwana gino. Oli mativu nti picha ofunye bugaga. Bukiri mama sigenda kudamu ekyo kiwe alabirira abaana be ne family ye. Alabirira abaana be. Musogenda genda ne ani? N'ekigayo kivuga picha. Justin nalimala. Walimala bulemazi. Kati bagenda kutwala gwoje vugira okuva Emityana ogireete wano. Kale maama neyanziza nnyo neyanzeege maama. Mukama akuwa ekyo osinga okwagala maama. Nzenga kansala w'ekitundu osobola okumuzalinga makaawo. Kituufu maama era ojja mmulaba. Netegeera abaana bali batya. Uyu mwana ali ku ssomero wataba apininga ku mwana aliwo. Okitegedde yes. Tumuteeka ntulese mwana okusoma. Kale kiwete omwaka mulambazi basemera. Kansala. Omwami omulidde omwenge mbwanywako kati agukendeezeemu. Ate era sigunywako n'endoozi nanywako katindo era sikusobola osobola okwewala. Ogambye nti n'ebigenderako. Bigenderako nga bya mitwalo sanga biti. Mwadde 3. Mwadde zikinaana. Baga biki zikwasani zikwase kwezuze kansala kati zino sebo zagwira baana byakulya byabatwala mu ddwaliro byakubazaamu n'okusasulako enju eno eri $1,000,000. neyanziza nnyo maama. Eri $1,000,000 eri bbali n'eno $1,000,000 eri bbali ya kusasulako fees deni n'ebirayi n'ebyamwa yes tukanyiza amina mukwano. Boda yosazeewo kubanga mbuuzizza omulimu gwe yeetaaga mu bulamu nga kyasobola okukola kwe kuvuga boda experience ye eri mu boda so boda tugitumiza ku kampuni yaffe bamuwe boda avuge asobole okulabirira abaana. Zino mwadde $2,000,000 yeza $1,000,000 yakulabirira omwana oli agenda ku ssomero kumugwira ebyetaago kumugwira uniform n'okubanga atereza ewaka. Then ne $1,000,000 endala kusasulako rent then atwaye n'abaana mwana mugimu basobole okuddamu kubanga ennyama eno ebadde yava ku mubiri. Abaana kizuuliddwa nga tebalina bulwadde naye endya
endi ebadde mbi tebalya tebalina kyakunywa tebalina kyakulya kati balina obbateekako amacupa okuba nga bazza omubiri gwabwe mu maaso. Boda sigimuwadde nti agivuge looni, ngimuwadde ye nga mutebi asobole okugyamu obulamu obusobola okugwira n'abaana be kapoloti n'okulabira abaana b'obulamu bwonna kubanga bukyazaalibwa abadde avuga boda za bagagga ate ekiviiramu n'okumugoba nga ssente zirabika. Naye kisuubira nti bw'aba avuze boda olunaku n'aba service emitwalo 2 ajja kusobola okulabirira famire ye bulungi. Nebaza nnyo Maama Fiina ku kino kyantuusizzaako kuba nzadde lupya. Nze maama wange ne kitange bonna banvaako okuggyako abooluganda mbalina. N'ebbanga limmaze nga mbonaabona ku nsi sikwatangako mitwalo yadde 2 nga ganga. Era nebaza Maama Fiina nsaba Katonda muwe ekyasinga okwagala ku nsi obulamu bwe bwonna. Kuba kakati nsubira sigenda kuddamu kubonaabona. Anzigye mu mbeera embi kye mbadde sisuubira. Kuba nze nazze wano nga njagala buyambi bw'abaana bujjanjabi naye byankoledde mbadde sibisuubira. Nga n'amaziga si ga nnaku wabula gafu gayingiddemu essanyu. Mwebaza okumpa school fees ez'okunsomesa n'okumpa ebyetaago byonna byonna. Era nsaba Mukama mmwe kyasinga okwagala. Byonna bino ogenda bimuwa kadi ajaje tunoze boss number plate yetu mami akode mbintu nono omukulu ono kwaye muzirawo ono tomwerabiranga mu bulamu basenga tabadde ye osanga abaana bano bandibadde bafu ate olusirinkinyigira buki naye nkwadde piki kulabirira balongo kuddawo okutereera balongo okusoma nono okusoma so n'okubeerawo olabirira naifuyo nga bwe bati jimba abasola okama abalongo alongo nadduka Salongo kwegaide Salongo kwotegedde weza jangwe machindye naye olw'eggulo Salongo gaire tota machindye misege gyayo kuba bano bonna ab'emakindye bagenda kulondoola. Salongo wali bazawe mukazi omulala kati kanga olira embeera Tusinzidde Bulenga olunaku olwaleero
tutunuulira abantu abalina omukululo oba mu luzungu ky'oyinza okuba ng'oyita legacy, because at the end of the day ebirituwogerwako byebyo ebirungi bye twakola at the end of the day. Olunaku olwaleero tuli wano Bulenga ew'omukyala Maama Fiina nga waliwo omukyala yasuula abaana balongo omulenzi n'omuwala n'abaleka mu nnyumba era nga baalabikidde ku mawulire ku mikutu egy'enjawulo, wabula nga Maama Fiina ng'omu ku bazira kisa out of the 40 million Ugandans n'avaayo n'abadduukirira, tanoonya kalulu, tanoonya kumuddizaawo, tagaba nti nkuwa ntandikwa, n'abayita abadduukirire asobole okuba nga ababbulula okuva mu mbeera gye balimu ey'obwetaavu, era nga omwami n'omuto abadde alabirira bato banne bafunye entandikwa, wabula entandikwa etali yakuzzaayo, wabula entandikwa ey'okubasigalamu olubeerera nga kwotadde n'ekidduka kya pikipiki. One with me negatiddwako omukyala Maama Fiina era nga ye president w'abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Uganda, ali authentic, ali certified. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkulamusiza mami. Kale munnaye. Obulamu bugamba ki? Si bubi. Alhamdulillah Allah akuuma. Embeera eriwo olunaku olwaleero odduukiridde omwami n'abato. Abalongo abo nabalabye ku mawulire nga bayina muganda wa myaka 13 nga taata ne maama babaddukako, nga omuto abasinga obukulu gwe twandiise baaba nga akeera ku makya n'alonda scrap n'akima amazzi n'afuna nusu 10 n'agula akagaati n'akawa abaana abato ab'omwaka ogumu n'ekitundu nga kebasiibirira ne banywa n'amazzi ne beebaka okumala ebbanga okuva mu Gw'ekkumi. Maama yadduka mu Desemba kuba taata yasooka okugenda e Juba. Kati bwe naabya amawulire ago seebase IBRAH n'essula ze ndowooza ninga nti ku nsi kisoboka, kubanga olw'ensonga tembadde nti okulaba basuulawo batera okusinga ku kwabo. Nembatumya olwaleero bajje mbere nabo nange nfuke Naalongo. Naye bukedde ku makya ne banga taata alabise. Yo taata gwe muzze naye, taata ng'agamba agenda Sudaani kubonaabona kuyita ngoye endooza zineza obutale bw'omubuulo, n'alekawo maama. Yalekawo maama naye nadduka n'alekawo abaana. So kino kye ndiko mbayise nsobole okubatwala mu ddwaliro babajjanjabe badde engulu n'oli omuto hiro wange asobola okudda kusomera asome kuba badde takyasoma. Tweyanziza nnyo. Omwami omutonedde piki y'ekika kya bajaaji nga capital omuwadde eddobo tomuwadde kyennyanja. Muwadde piki eyo kubanga mbuuzizza omulimu gwonna gwamanyi mu bulamu. Nangamba omulimu gwe natandikirako okuva mu buvubuka bwange piki naye ng'ate piki mbadde nkozesebwa bukozesebwa. Naye singa amanfunye piki yentandikwa y'obulamu bwange ne famire yange okubeera obulungi. Kwe kusalawo ne ngenda mu kampuni ne ngamba bamuwe piki. Piki ebalirwamu ndoozi $6.5 million. Manyikiddwa zigenda kati zingidde mu 7 nenjagala muwe piki mu mannya ge asobole okuvuga piki eyo alabire abalongo. Omulamwa gwa piki si gugwe nga ye Mutebi, omulamwa gwa piki gwa abalongo bano n'omwana oli omulala omukulu okubeera nga basoma. Deni nenkwata school fees omwana oyo abadde alina okusasula school fees nemusasulayo omwaka mulamba kubanga taata tajja kukola afunirewo. Nensasulayo omwaka mulamba deni nemba nga nsasula n'abaana ez'eddwaliro n'okubagulira engoye bwe kiba kyetaagisiza n'okukyusa akayumba mwabadde asula. Tweyanza nnyo. Maama Fiina, gwe nga omukulembeze oli mukulembeze ku mutendera ogw'amaanyi mu ggwanga Uganda, tulina embeera y'abaana b'obuwala, oli muzadde ate oli mukulembeze. Ki ekireetedde abaana b'obuwala okwesuulirayo ogwa naggamba kasita bamala okuzaala ne basuulawo abaana ne baddamu okubinuka amasejjere? Buteeteekateeka bulungi. Buteeteekateeka bulungi na kumanya ki ky'oyagala n'okusuubira mwoyo gw'otunuulidde ng'otunudde feesi nga tomanyi kikyali. Ebiseera ebisinga abaana abawala baagala abantu olw'ebigambo abasajja bye baba bagambye. Omusajja asobola okuwunza n'oba obadde ogenda Masaka n'akuzza ku lw'ejjinja nga totegedde ate ng'olusi weepakidde wekka. Kati ogenda okutuuka ng'ekibalo kifu nga IBRAH waabwe mukutufu. Kiraba kati ate IBRAH okubeera omukutufu
ngate wamala dda n'okutomera ofunye n'obuto lwa myezi 3 ezirujjamu taata ziyinza okubeera emitwalo ngaago naye nga IBRAH newoba omulimberimbi ebigambo ebifaana bitatavaamu wadde emitwalo 8 ne lutandika okwengera obuto lukula jjuka yaludda mu maaso n'opulaninga okumukyawa naye nga mundu olina kyositudde ebibala biwali obala oluusi era avuga piki nga mugambe nti ye oluusi okola ku sitawo nga nti anfuna musaala nfuna kamu 9 oluusi oli bbuleuka wa 6 kati abasajja bintu bingi nnyo wakati okubalansinga laavu okutuukiriza okufuna oyo gwoyagala gwolina okutuulako game nti taata w'abaana omutuufu y'ono oba bba wange omutuufu y'ono olw'ensonga nti twagalira mu myaka emito ne twejjusa naye nga tetumaze okuzaala abaana tubatadde ku nsi tutaddewo ebitonde so nti ebiseera ebisinga ennaku zino ate abawala bo bali bino okusingako naffe nti fedda twatomeranga naye ate twayinanga famire z'abaami we tutwala abaana kati essaawa zino omuwala atomera omwana n'amusuula mu kazigo nga n'ekika kya bbaawo tokimanyi so omulembe gugenze gukyuka kivula nti obutabanguko bungi nnyo nze IBRAH ndisiivinga abalwadde abawera n'ekikumi buli wiiki buli wasande nga benzijanjaba naye ogenda okukebera omulwadde nga mubutuufu omusajja yamulimba kikyali ate oluusi oyinza okukebera omusajja nga n'omusajja alimbibwa omukyala kikyali sizaalangako ng'azaala abalongo n'abasuulawo. Maama Fiina, abaana b'obuwala bano omugigi oguddako generation eddako kubanga emiti emito gye giggumiza ekibira obasibira ntanda ki bwe kituuka ku nsonga ya relationship? Ekisookera dda asooka osome, ekyokubiri sooka weetegereza ani gw'ogenda okwagala nti abawala bangi abasajja batono teri kikupapya owajja teri kikupapya IBRAH gamba nti mu myaka 2 nduddewo myaka 22 nduddewo okiraba omuntu osobola n'okufuna omuntu mu myaka 4 era n'ozaala abaana bo ne baggwayo naye obuteetegereza bugenda kwetera abaana bammwe okuzaala nga ba myaka 15 bakosebwe basuulewo abaana ku migigi eginajja mu maaso ojja genda okwekanga abaana baffe tewakyayinayinza bagamba nti nkwagala ng'abaana bawala badibye ekireetedde ekyo ye speed gye tukozesa eri abaana baffe bawaayo nti abo ofunye boyfriend genda naye kale nnaku zino abawala baagala abasajja n'akugamba mami nina omusajja gwenkola ki gwenjagala notatwana budde kutula mugamba nti nefiina sooka ombwire omusajja we gwoli mwatandika mutya akubuulire ogenda okuwulira nga akantu kaaliko kakutufu olugayi kino ky'omwana kyayagala okuleeta so famire edda tezaalina bintu ebyo IBRAH famire yagundi yasiimanga eyagundi mwenna ne mumanyigana ne mumanya nti mwami mukalazi awadde mu maka ga mugenyi awaddeyo omwana we afumbirweyo naye kati tebikyaliwo so nze nsuubira nti omusajja akwagala alina okubuulira famire ye alina obutakukisa mulimu kigwakola mulina okusooka buli omu najjirayo munno omutima kale kanzikirize ngukugira mu myaka 5 bampezezza 5 kubanga wagenda okunjagala nga ndi mukadde okimanyi nenzigirayo omutima gombuire omulimu gwokola omuki omutuufu nkwagale naye kati obulimba bwe bulimba IBRAH wotudde oyinza okuba n'emitwalo 3 naye ng'omukazi gw'olina amanyi nti olina kakadde. Okay, akataleke ka Maama Fiina amawulire agabuutikidde eggwanga kati saawa eno gega minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Honorable Peace Mutuuzo nga omukyalo ono ow'ekitiibwa Honorable Minister olunaku lwajjo yavuddeyo n'akoona ku nsonga eyeetooloolera ku mirimu gy'okwasaganya mu ggwanga lino n'asaba era n'alabula era n'ateekawo ekkomo ku bintu okuli abakyala okukyalira ensiko n'agamba kintu kibi nnyo nnyo era gavumenti egenda kulwana nnyo ekiwere. Gwe nga Maama Fiina mwabamu kubaddukanya bizinesi eno abakola ekintu kino okyogerako ki? Kyokka bino bisesa olw'ensonga nti minisita Mutuuzo mukwano gwange nnyo, Peace mukwano gwe, best friend wange nnyo nnyo 100%. Ye muntu ankubira ne mukubira oba senga asose kumbuuza senga asose kumbuuza tuyina ekintu kye tuyita culture, tuyina obuwangwa buli system mu mubiri nga bw'ogamba nti
olwaleero Uganda kekoleetya tosobola gaana Mugisu kusalibwa mbalo. Ne bw'oba minisita ne bw'oba ng'olina security kukuuma ng'olina security kuuma ng'oli Mugisu bakulumba mu ofiisi ne bakusala embalo. Olwaleero kizibu nnyo gamba nti omuyindi alina kalica ye bw'aba ayingira edduuka alina kakuomera n'ayita abaguzi. Omuyindi alina kalica ye mulimu abatasaba mulimu abalina ebyobuwangwa byabwe n'ogamba olwaleero nti Uganda tuweze okukyayira ensiku paati ova obulamu bw'omuntu paati ova obufumbu paati ova omukyala atambula nga yeewulira paati ova omukyala atambula n'aseka nga byoseka gyebiri paati ova omukyala gwe bakwana n'ogaana akwanye n'ogaa nti otalina mugaso naye ng'ekikwewuliza kyekyo kiwakeera ku makya n'okolerera ekikuli mu ekikugezza. Olwaleero omukyala waba teyakyayira nsiko ne bw'atambula olaba kidomola nga abwabwatuka bwabwatusa omulabeyo n'ogaa nti ono kati olwaleero bw'ogamba nti ojjawo okukyayira ensiko kitegeeza oggyewo obufumbu oba oggyewo completely oba ogambye nti abakyala temufumbirwa kubanga kyosooka mu mpenda zonna ezisobola okuggumiza mu maka ye system eyo gye baba bakutendeka okuva mu basenga ne bajjajja. System etandikibwa ku mwana nga alina emyaka 9. Olwaleero bw'aba ng'oyita yakikola oba minisita mutuuzo aba alina okuddayo akikole. Sisuubira kuba nti mu njogera gye yakyogedde ng'akireeta nti tebabikola. Bw'aba yakyogedde n'aga nti tebabikola kitegeeza agambe nti abaami temuwasa abakyala kubanga omwami tasobola kubeerawo n'agamba nti era n'abataabikola olaba kati tulina abakyala kati nga ab'ebweru nze abakyala nvaawo ne ngenda ebweru nga ngendedde mulimu ogwo ng'ali mu myaka 65 naye nga alwanagana nabyo okiraba ndowooza eyo kalica ya buwangwa ate taliiko gamba nti ki wano nkubwire eggwanga esinga obbikola omunalwanda omunalwanda ye part of okumanya ebintu ebyo engeri gye bikolebwamu wano Omugisu wano Omutoolo kati Abaganda kijulira bujulizi naye oli ayinza okiyita n'agamba nti Abaganda bamanyira nnyo okukola ebintu ebyokukyayira ensiko naye tulina kalica zo ezaggumira nti zo nkyali ziza nsiko nti oli gino. So n'olwekyo minisita mukwano gwange mbadde nkusaba nti ebimu tubireke eggwanga lirina bye lyetaaga ebirala obudde bwe twandimaze nga twogera ku kalica z'abantu tubumale nga twogera ku baana abo ekikula ky'abantu eky'abaana abo abagongobala bakola batya tunakola tutya okubazaawo tuzimbe amalwaliro kubanga minisitule naffe mwetugwa nno mu kalica mwetugwa tulina ebintu bingi nnyo byetaaga byonoonya obuwangwa naye ng'ekyo kiri paati of obulamu bw'aba Maama Fiina ng'abakyala. Maama Fiina ekintu kino minisita kye yayogeddeko tekireetere balwadde kwesalamu kujja gye muli abaagala okukolebwako mu nsonga y'okukyalira ensiko. Ate waliwo gwe twali tubikoze mu lwatu kikendeeza kitya waliwo gwe yali akyalidde ensiko ne bamusanga ku Square nti akyayira nsiko kigenda kwongera bwongezi kulabula baana nti abaaye gavumenti tetudibya tweyongere so n'olwekyo ekyo kyo tekisobola kukoma tewali muntu kyasobola kwogera kiyinza kukomya bantu kweyongera kwagala buwangwa bwaffe kiringa bonagamba omuntu ti waliwo bagambira abantu nti temwambala nga ye mwagala abala beyongera kwambala nkunami kyali kisirisa tutwagala okukusanga ku stage nga okunamye kibonerezo kati saawa zino vice president aba atudde wali omwana n'amujjira mu kapati n'amulagirako bwereere sirabanga gwe baali bakutega nti Fiina mugero okoze bubi vice president katukutwale okira naye anyumirwa bunyumirwa n'agenda bugenzi bwati so ebintu bya Uganda emu tubyogerako bwogeze IBRAH kubanga tusukkawo wano wabulanga njala kwebaza bannayuganda abatono ennyo abadduukirira bannaabwe abali mu bwetaavu mwebale nnyo mwebalire ddala teweetaaga kubeera na political office
oba kuba na office yo n'okudduukirira alina obwetaavu wabula kikwetaagisa kubeera na mutima ogudduukirira oyo ali mu bwetaavu. Embeera y'abannabyabufuzi okudduukirira abalina obwetaavu kubanga mwagala kalulu nsaba ekome kubanga era time ejja kutuuka ku ssaawa y'okugenda mu ggulu nammwe Katonda ababuuze nti aha mu layini muno oyagala okuyingira eggulu ozootya. So tetukozesa bantu lwa interest zaffe okufuna kye tuba twagala wabula tuweeyo genuinely wholeheartedly mu mutima oguli open minded tudduukirire abalina obwetaavu. Njala kwebaza omukyala kansala Naluwoza we Kawempe LC5 Kawempe North webale nnyo kubeera na mutima mulungi webale nnyo kuba nti obeereddewo abantu b'ekitundu kyo sikunoonyeza kalulu sikubira campaign but nkwebaza olw'omutima omulungi ogwo webale nnyo webale ddala nebaze Maama Fiina webale kudduukirira banna Uganda nga tososodde mu mawanga tososodde mu ddiini tososodde mu ndowooza oba mu nzikiriza ya byabufuzi wabulanga odduukirira abantu kubanga bali mu kifaananyi kya Katonda webalire nnyo webalire ddala. IBRAH Mukasage manyaga nsigenda kubanga nsuka njala kwebaza Idris Lukwago nebaze Daniel Mugo yatone Senabulya ne Kiza Clement mwebale nnyo mwebale ddala mubeere bulungi mwera batukwatagane omulundi oguddako.